Kampala mukono wa Kiso mbalamusizaako mwenna abali ku mirimu essaawa zino abanyuse abadde waka abali mu taxi abali mu office abali mu butala avuga boda wepona wali mu makago ng'otudde otaddeko TV gaggadde onjolekeza amaaso gonga n'amatu gampaleka nswente oli bulungi n'abali mu akede batannafuluma mu mbalamusizaako abapoliisi abasirikale mwenna mbalamusizaako abalamuzi abasawo abasomesa na buli mu kitina kyesse kinnomu gyosi okutosinzira okubangula video eno era nentumira kubavuga boda boda okwetola eggwanga lyonna mbalamusizaako bakomulika nswente muli bulungi bwe nfa omalo bebaza ngenda batuma kubanga budde tukwatambula ku speed mbabuliza ke dakika zibadde 2 njala tugende maaso n'okubanga mbasaba okusharinga video eno. Alright, gomuntu yenna nga oyagala enkyukakyuka gw'omulimu gwo gwa kusharinga video eno bino byokusharinga binyiiza yoseeri binyiiza mayiga binyiiza n'abana ffe tetulina buzibu n'abakungu b'emmengo saasaanya akatambi kano katambule ku buli muntu yenna sawa ya kulwana lutalo saasaanya akatambi kano katuka ku buli muntu yenna olina okusharingira abantu 10 naye sharingirako 9 ng'okozesa WhatsApp oba Messenger esigaddewo giteeke ku account yo oba ku page yo omuntu atalina mugguukiriro ku kibanja kyange kino ekya LBS TV ng'asobola okulabira ku account yo oba ku page yo kiba kituyamba bulungi nnyo nti abantu abatali mikwano gyaffe babalabira ku account zammwe ne page zammwe okuba nti basobola okufuna access ku information ino kale mbagamba mbasaba musasanye video eno mugisharinge then tuloke tugende mu maaso soko sasanye oliko okomewo then tukwaze bwe mbala basaba okusharinga ngenda basaba mumpite abantu wano wammanga njagala nga nenda bugisimu fungiza mumpitire wano wasanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Mr. Araji abere ku video eno David Wasajja Sara Kagere Agnes Nawaloga njala mumpitire wano Yoseri tibahaburo tamasira mutanu wa kare kyensere tonzide nsanga bisibe mutabani we Muhozi Janet Kembabazi njala mumpitira wano parliament bonna ne Buganda caucus yo nebere ku video eno njala ba councillors bonna abali mu Buganda ba chairman of the chairman of the 5 ne bana Uganda bonna okosebyo kabira ka kodio nsaba mumpitira omukulembeze wangu mu Robert Kyagulanyi Center mu wonna woli sebo nkota ku video yalero na information njajala kuyisa wano ojugire bulungi nnyo njala mu tagingira wano omukulu James Birungi wa Semwai Christopher Damolira abereko kuno njala montagingire kuno Andrew Mwenda montagingire kuno muganda we gobayita Kahanga Muhanga ne abere ku video eno montagingire kuno Anita Ambongi n'akabinja kabakonna then tuleka tusimbule video bemmala okubasaba okutambuza oba okubanga mo taginga abantu abo njala soka koyisaawo akalango kano then tuleka tugende maaso kana akalango nno nkakuba omundi ogusembayo nga kabantu bebongereza mwenna buli kibuga kyonna kyolimu ebibuga bingi nje biri mu Bungereza njala bategeza ndonaku lusigadde lwalero enja kwekuddayo ku embassy ya Namibia okulaga butali bwenkanya na obativu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Alright, akalango kano kasomobwe kati free our Kabaka Mutebi demonstration time sawa 4:30 okukomekereza dda mpaka saa 10:30 jatandika ngina kuzomwezi 13 lunaku olw'enkya omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ekitundu mugendo okwekalakasiza ye Namibian High Commissioner address mugimanyi bulungi nnyo eri mu kibuga London ku W1G9LU omulamwa gw'okwekalakasa guno bwita peaceful demonstration to demand King Muwenda Mutebi's freedom mwenna abali Bungereza mwenna mbatumidde ne bagamba mwetabe mu kwekalakasa kuno kubanga temwenaye mukisa mulala gwakulaga Ssaabasajja Kabaka na kutaasa Buganda na buli kimu kyemukoleredde nga mwe mu diaspora buli omu tera otegeeze munno nti okwekalakasa kuno kwanca kale ndowooza mmanyi abatambudde dda kuba nti bagenda okulanga batambula okuliraana okumpi bagenda okwekalakasiza okwo. Alright, awo nvuddewo njala tegeeza mwena ba comrade abakola mulimu gwe gumu ku social media Muganda ffe bwe tukola emirimu gye gimu kuno gubayita batoke bambi akyali mukosefu olw'ebikolwa ebyamukolebwako ng'ali mu nkomyo so mwenda bamwebuuza gyali simenta kyakola video please bana tubasaba to respecting ennyo abantu abakola video ku social media kuno basanga obuzibu bungi nnyo mu Uganda mukimanyi nti okwogera musango okwogera ku nsonga so baba tulugunya bannaffe batulugunya baba tutte mu nkomyo so Muganda ffe batoke akyali ku kitanda afuna obujjanjabi bw'anaaba amaze okusuuka ajja kudda addemu abaweereza mwena bamunoonya nti bwe yabula yasirika naye tasirikanga yatulugunyizibwa yakyunyizibwa akyafuna obujjanjabi okulaba nti naye addawo alyoka ajje abaweereza so Muganda ffe onawo oli batoke tukusabira Muganda ffe naho nali Boseginya nawo tukusabira Abaganda ffe bonna bali makomera n'abawambiwa namwe tubasabira nammwe abali mu kutya tubasaba mugume kubanga okulwanyisa dictator si kyangu
nkiddamu okulwanyisa dictator si kyangu naddala nga yava ku byobufuzi ng'ayagala kukola kigambo kye bayita occupation si kyangu nnyo naye tugezezzaako era ndoza tutu ku bitundu nga 85 ku buli 100 otumutuusizza kale ngenda basaba mwenna tuwesabire nga bwe mwesabira ate nga bwe mulwana obukuuka ejjembe so y'ensonga gye mbadde njala okuyisaawo olwaleero. Njagala kusooka kwebaza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali Uganda ku buli continent gy'oli mwebale kusaawo demonstrations mu ngeri yonna esobola abawandiisa amabaluwa abatindiza engenda bagenda kubanga nabagambye nti ebintu bino byazzeemu kagumba wegoge nti bitandise okufuuka mayiga bitandise omufuukira n'abantu abalala so njala bebaza mwenna abawandiisa amabaluwa benatumye okuwandikira oba okulwa mukulu Raila Odinga lwaki nabagambye point eno eri bwete nti gy'okoma okwabya Museveni n'omulaga ensi yonna nti ayagala kutta Ssaabasajja Kabaka kino kireeta alamu okwetoola ensi yonna okutegeeza okudde okutuna mu history wa Uganda nga bino byonna Museveni byakola byali bikoleddwako olw'okuba tuli mu .com era nti information etambula abantu bano babeera aweya tuba tutasa Ssaabasajja Kabaka so kati gwali omukuzanya ngoza kitukola tekiyamba nkugamba kiyamba bulungi nnyo. Abantu abali Kenya ne Tanzania basali mugende mulabe mukulu Raila Odinga muyina amasimu ge mukubire mutegeeze ensonga eno nemba tuma ewaka wa Swaziland Muswati wa Swatini ne baga mugende eyo kabaka wa Ghana go bayita Asante ne baga mugende eyo amusobola n'ogenda kabaka wa Zulu South Africa abantu bonna bali South Africa mbatumidde ne bategeeza musobola ogenda kuwa kabaka wa Zulu website bayina amasimu likimuko ekine baloya mubeera mu bitundu ebyo mubategeeze ku nsonga eno yensonga lwaki twagala mutambuze amaloboozi gano yensonga lwaki twagala okuexposinga abantu bano buli muntu ategeere kyekigenda maaso bwenvaawo awo njala kuyita mu bwangu yensonga lwaki twagala okuexposinga abantu bano kati nina kyengenda obbasaba gwe munnayuganda atasobola kwogera ng'osirise oli mu Uganda njala tukutegeeza butereevu era nkutegeeze kansubira nti abalangira namba gye batuuse ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawangusibwa bwe mutateekawo kwekalakaasa kwa muggundu na kuteekawo mbeera muyinza obutaddamu kula ku Ssaabasajja Kabaka obulamu bwammwe nkiddamu Ssaabasajja Kabaka yawangusibwa attibwa mu ggwanga lya Namibia bwe mutateekawo kwekalakaasa na mbeera muyinza obutaddamu kuddamu kula ku Ssaabasajja Kabaka bulamu bwammwe Lumbuye Fred bino nze mbyogera ekekemiko ali nkiddamu omulundi ogusembayo bwe mutateekawo kwekalakaasa na mbeera na buli kimu kye mulina okukola mbagamba muyinza obutaddamu kula ku Ssaabasajja Kabaka mu bulamu bwammwe kati kyekiseera buli muntu yandibadde akaaba agajjulujjulu gusinze gukusinge ng'odemonstratinga ng'otambuza information ng'osayininga empapula ng'owandika buli kimu tu expose Museveni and Peter Mayiga ekyo nakyo mukikole kati ngenda kusaba abantu abali ku ground muganda wange ngenda kusaba ekigambo kimu lubaala embeera nga n'embiro kwotadde waliwo okuyita mu mateeka n'obutayita mu mateeka ng'omuntu yenna ali willing okudemonstratinga muyina olukusa okugenda ku poliisi okusaba olukusa okwekalakasa mu mirembe as long as temumye ekintu kya muntu temwokyeza kintu kya muntu nga mukutte ebipande musobola okugenda musaba olukusa ku police headquarters nti mugenda kwekalakasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka nabo obukumi ne mugenda mwekalakasa buli kifo kyonna ekyendo n'owekiri nga temukubye ejjinja temwokyeza kintu kyonna nga mukutte biru zammwe kuliko ekibanja Ssaabasajja Kabaka mugende muteekeyo okusaba kwammwe abali mu mateeka bannamateeka mu parliament bakyategeera ekirala gwe omuntu yenna agamba nti gw'otyo genda ku street ngenda kusaba ekigambo kimu genda wonna wali printale oba ku Nasalodi oba mu Ndeeba mu Kisenyi oba Nateete oba Luddawa genda onyamba oprintinge bu brochures buno obutono bayita bu flyers nga kuliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ngera kuliko ebigambo Mayiga Museveni free Ssaabasajja Kabaka ne bo printing obuntu 10 n'obwetoloza ekyalo gwe woosula kiba kimala nebo printing obuntu 3 n'obwetoloza akedi woosula wookolera kiba kimala nebo printing obuntu 50 n'obwetoloza ekifo gwomanyi nti abantu bajja kiba kimala nebo printing posters ne mutambula ekino muzitimba ku kyalo kyonna kiba kimala aba boda Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo namwe mwagala mutandika mugende mu printing posters zino ne bubuluchwazi mutwale mbuyiwe okwetoola bulange yonna Mengo Katwe Kibuye Nateete Kasubi Nansana Namuŋŋoona kweyongera Nakawuwa mpaka Buganda wonna ku kyalo
nkiddamu zino entalo tuziruddemu ebbanga ddene kino kyembagamba logic y'amaanyi nnyo mu kulwana okudimandinga Ssaabasajja Kabaka tambuza video sharing video tenaba sinatandika video musooke muve mu byobufuzi nannyinimu taliiwo Ssaabasajja Kabaka baamuwaŋŋangusa video tenaba na information egenda bashookinga abataka ba Buganda abajjajjaffe abakulu b'emiruka nabo mbataginge mbadde mutaginge bajjajjaffe abakulu b'ebika ab'emiruka ab'ebyalo ab'amagombola ab'amasaza bonna bajje nkiddamu mukole bu flyers nga buliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nawe kenyini osobola okupulitika emitwalo 2 emitwalo 3 n'obusaasaanya ababodaboda mukole omulimu ogwo Mengo yena mbuyiwemu obupande obwo taxi zona muziwo pale abutambuze ababodaboda butambuze kubanga twetaga mayiga nga avudde Mengo nga batuwadde ne Ssaabasajja Kabaka mutakikola buli omuntu oyijusanga nkugambye Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusiwa ne mission ey'okumuttira mu ggwanga lya Namibia. Alright. Kati video mu butongole etandise egenda kubeera mu party 2. Party esooka kanjuwe kulwa Ssaabasajja Kabaka. Party y'obufuzi yegenda okusembayo. Ne buli party yendeeta nzibu. Kali katutandike. Nabagambye enteekateeka y'okukusa Ssaabasajja kumujja mu ggwanga lya Namibia egenda maaso eno tugigoberera. Basindise omusajja gwe bayita Douglas Mukiibi ono Kabaka gwe yali yagoba mu kasajjawo eyali omuwandiisi w'ekyama baamuzize Namibia okuba nti akontrolinga buli kimu baagala Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna nga mufu. Nabagambye abantu 8 okuli abasajja 6 n'abakazi 3 babiri batuuse mu ggwanga lya Namibia okulanga bakola enteekateeka ey'okumaliza Ssaabasajja Kabaka naye kati muyina kyembadde kyenjagala nsooke mbajjukize. Nakyembadde njagala nsooke mbajjukize musooke mmanyi nti bwe twogera information eno tuba tumanyi ate tuba tutegeera tutya mujjukira amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Namibia yaliko mu Uganda emyezi 4 emabega. Amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Namibia omukyala yali azzeeko mu Uganda emyezi 4 emabega kitegeeza ebintu byonna byali well planned and well calculated. Ate kasita Museveni ayita omuntu yenna n'amusinkana ku faamu ye Lwakitula manya nti aba alina mission gy'amuwa nga tayagala kintu kyonna mu State House w'abaali bawulira information eno. Nkiddamu Museveni bw'akyaza omuntu yenna n'amutwala ku faamu ye Lwakitula efaamu ekisozi aba alina mission gy'amuwa nga tayagala bawulira information kubanga jjukira Museveni akimye mu State House n'abakozi bennyini batambuza information akimye nti mu State House iso ne CMI bawuliriza information yonna gy'aba ayogedde nga akimenti bitongole birimu ensolo bisobola okufuna information kati yono omukyala mumulaye ku farm bulungi njoleza mukakasa buli kimu kigenda maaso. Yoyo omukyala yoyo vice prime minister wa Namibia yajja emyezi na emabeganga Ssaabasajja Kabaka tannawaŋŋangusibwa kutwa kitegeeza ekintu kino kyali kipulaninge bulungi nnyo mumula bulungi nnyo oyo yamyuka prime minister w'eggwanga lya Namibia ngali ku faamu ya Yoseliti Baabulwa ekisozi noza mula bulungi nnyo okira bulungi nnyo awo tuvuddewo. Era omukyalo ono yaliko yajja kolebwa mu kyaza na mu kisaawe kya Hamis Kigundu ekyali na Kivubo Stadium mumula bulungi nnyo oyo mukyala mumula bulungi nnyo oyo vice president wa Namibia vice prime minister wa Namibia yajja kati kambalage akatambi kano ng'atuuse bwe yajja mu kisaawe na Kivubo Amisi lwe yamulisiivinga never taken a tour of a stadium. So I know a stadium at the places which I normally sit when there are events at stadiums, particularly national events. Byebyo amazima ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II anno geeyongedde okubanga gazuuka bakugambye omukyala yava e Namibia mbu
obiwulidde nga omukulu Fred Kajubi Lumbuye nga bw'abyogera. Pulaani yonna nga we yali era nga we byakomenkereza nga pulaani yaabwe emaze okuba ng'etuukirira. Ne bakugamba pulaani eriwo nga omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga bwa pulaaninga okuba nga ajjawo obwakabaka obw'ensikirano, nti tudde mu bwakabaka nga balonda mulonde kabaka ajja kuba nga afuga. Tuzze tubirabako mu kingdoms ez'enjawulo. Tuwalabako embiranye ezaali mu kingdom ey'Obusoga nga waliwo okusika omuguwa, simanyi wakati wa Waako Wambuzi wamu mwaliwo ebintu ebyo byaliwo era ne tuwulira nti byayingira mu State House. Tulabye obwakabaka obulala nabwo bwe balonda obulonzi. Kati yembu omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ayagala kukikola nga tteeka, si kugamba nti oba kyeyagalire, nti ayagala gikola etteeka nga obwakabaka kabaka nga mulonda bulonde. Ndowooza ye gw'anaabanga ayagala oyo yagendanga okuba nga ayitamu abeere kabaka. So awo gye tulaga era nga bingi nnyo ebyeyongera okuba nga oba bitweyongera okuba nga tuzuula bye tubadde tutamanyi. Nga we nabagambako emabega ebintu by'okuba nga ne pulezidenti, nti mu maaso eyo tujja kuba nga tetukyalonda pulezidenti, nga olonda MP, ba MP ne batuuka mu palamenti balonde pulezidenti gwe baagala. So nti obwakabaka nabyo byekintu mbu ow'ekitiibwa Museveni kyayagala kuba nga akola. Muganda wange byebyo ebigenda mu maaso, naye nga nkugamba nti weyongere kuba nga weekuumidde ku Legit TV 256. Gwali eyo nga tona subscribinga, kikadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tukomawo nabyo